omuntu bw'avaayo n'agamba ddwaliro gye natuta omwana wange omujjanjaba tewabaddeyo musawo tewabaddeyo ddagala. Omuntu oyo mu kifo ky'okusooka okumutunuulira nti ye gundi, tusooke tutunuulire ensonga. Kyayogedde eddwaliro ly'egindi teririimu ddagala n'abasawo tebaliiyo, kituufu. Ye nno waliwo n'ebintu ebirala era obwakabaka bwalyoka ne bubeera neutral. Obwakabaka bwe buteekawo buli mwaka era ensimbi owulira wano ow'ekitiibwa Katikkiro oba ow'ekitiibwa avunaanyizibwa ku by'ensimbi ng'ensimbi aziwaddeyo mu gavumenti. Message eri ki? Abantu balwadde, obujjanjabi tebumala, ye message. Ne Kaliisoliiso Dina oba kaakati Kaliisoliiso Dina atutte editions ziringa nnyo oba 5 kuzimba ddwaliro ly'enkozi. Gavumenti tekiwulirangako nti nno eddwaliro eryo teriggwanga. Kyandibadde ku edition esooka ne bagamba nti bannaffe nti ekimukozeeko kya mwoyo mulungi naye ensimbi zino eddwaliro eryo limalirizibwe. Naye kati tugenda mu edition yakuna Kaliisoliiso Dina ng'avujjirira ddwaliro lyawa ery'enkozi. Kati ebyo mbijjayo ng'ebyokulabirako okuggusa message nga obubaka nga tebubadde distorted, message tebadde distorted mu kuwugulibwa kuteekebwa ku muntu, kala ya muntu oba eggwanga lye oba ekibiina bwekyakkiririzaamu oba kyatakkiririzaamu baki, tusooke tuggyeyo message. Kyova olaba mba njogera ku bintu bino eby'omupiira gwaffe ogwa Uganda, saagala kusonga ku muntu oba ku kilabu gundi nti oba fufa nti oba gundi, kubanga ejja kubavaayo abasinduukirirwa emmeeme. Oliaga nti anti owulira oyo tayagaliza Magoggo. Nze ntunuulira ensonga oba Magoggo yaliwo oba taliiwo, ensonga ezo nga zikakata ku mupiira mu Uganda. Magoggo ne bw'alivaawo zijja kusigala nga ziwanisa omukono.